yasinga okukwatako nali ntambula nengenda w'omusumba wange eyo omusumba Alice Nanyonga nemubuuzaako ne mugamba maama stories nyinyo obadde olaba wano ku Bukedde TV agataliiko nfuufu olaba programu zaffe gwe story ki eyasinga okukukuba story eyasinga okukukolera story eyasinga okukwatako n'ogamba eyo sirigyerabira Bukedde yajindaga 2021 yajinyumiza era twayogerako naye n'agamba bw'ati producer ali ku kyuma omukulu Flexi omwaka guno gubadde guggwako nganze omuzadde amawulire agasinze okunkwatako n'okulira nga ganneesittazza n'okubeera nga ki kye twayigamu ng'abazadde omukozi we yawa omwana wa mukama w'omusulo omukyalo oyo teyamanya nteekateeka ya muwala kiki yali alina okuwa omwana w'omusulo neffe ng'abazadde wadde tukola nnyo buvunaanyizibwa bwaffe omanyi nti mazinga kyatuwamu ekyokuyiga nti omwana wa olina okulaba nti omwana wo anywaki alyaki kuba omukozi watuukira okuteeka botro n'agiteekamu omusulo kiba kyakwesittaza biri abadde muzibu okusinga abaddemu kunyigiriza na kunyigirizibwa omwaka gubadde gwa kusoomooza tetusobola gwevuma kuba abamu tuguyisemu nga tuli balamu ate nga mulimu abagenze gubadde mwaka gwa kusoomooza nnyo naye twebaza Mukama olw'okuba tuguyiseemu gubadde gwandwadde gubadde muzibu omwaka guno gubadde guggwako nganze omuzadde amawulire agasinze okunkwatako n'okulira nga ganneesittazza n'okubeera nga ki kye twayigamu ng'abazadde omukozi we yawa omwana wa mukama w'omusulo omukyalo oyo teyamanya nteekateeka ya muwala kiki yali alina okuwa omwana w'omusulo neffe ng'abazadde wadde tukola nnyo buvunaanyizibwa bwaffe omanyi nti mazinga kyatuwamu ekyokuyiga nti omwana wa olina okulaba nti omwana wo anywaki alyaki kuba omukozi watuukira okuteeka botro n'agiteekamu omusulo kiba kyakwesittaza biri abadde muzibu okusinga abaddemu kunyigiriza na kunyigirizibwa omwaka gubadde gwa kusoomooza tetusobola gwevuma kuba abamu tuguyisemu nga tuli balamu ate nga mulimu abagenze gubadde mwaka gwa kusoomooza nnyo naye twebaza Mukama olw'okuba tuguyiseemu gubadde gwandwadde gubadde muzibu omwaka guno gubadde guggwako nganze omuzadde amawulire ddala ali ku kyuma ne producer wange omulungi Ivan gye bali ku kyuma abantu oyo omukyala gulabe mu Gomesi omukyala Alice Nanyonga mukalu wawali mu Rugaju gye namusanga ne tunyumiza emboozi eyo yamunyiga nnyo mu 2 yali yattabu nnyo buyondo mulabyeka omusajja nga ayimba kadongo kamu era naye yayitaka wano ne mubuuzaako nampa story nga bwe kibadde mu 2020 so obulamu bwe butyo naye ng'ate sinnakwongerayo story undala gye tugamba nti eno yo ebadde bweti ekoze nnyo amawulire ngenda sooka ate nkunyumizeeko ebibadde mu wiiki eno wiiki eno gye tukubye amabega okuviira ddala mu yali Saturday eri we naviira wano nze njigoberera bibadde bingi wiiki eno ebaddemu ensasagge ate nze nabagamba kasita ndabe eggulire nga lirimu ne entertainment nyanguwa ntya eggulire eryasose okunkanga oba kuntiisa muganda waffe ani Zebra yakubwa amasasi olunaku lwabadde lwakumeka sikosajjo ennaku nga 2 emabega yakubwa amasasi abantu abatamanyikiddwa kigambe omukyala we yannyonnyola abagira mu drone biki omuntu oyo wa sports muntu wa byamizannyo yali wa byamizannyo atendeka buno bondya abadde musajja alwaleeta emidaali wano ng'agenda eyo naye nga yetalinga bwoga nti gola bulwalaga ne bale misamba gere najja amawulire ne gakuba biki naye yabadde ng'akola ebintu bye mu mpola abadde atendeka abaana mu Bwayise Kawempe Kamokya n'ebitundu ebirinaanyo abadde ne gym ate ne mukyawe nga bonna ba trainer yakubwa amasasi n'afiirawo kino no kireeta ki kino kintwala mu bannaffe ab'ebyokwerinda tubabuuza emmundu zino ezifubutuka nezigana nezikuba abantu ng'aba amasasi ate ne wavaayo n'omuntu n'agamba nti bazze motoka bwezi kine zipakinga wano mutugamba yes mukyanoonyeza tusiima mukyanoonyeza naye tulaba ddi nti mwakutte kuba motoka ezo wezajjidde bagamba zaabadde 2 enguudo koziyita kuliko kamera mutuyambeko okwanguya kati munnabyamizannyo poteya oyo yalugenzi
nawuliddeyo omuwere ow'ebikonde mulala naye yattiddwa oba yakwatiddwa. Biri awo ebintu tebitegeera, bintu birimu emmundu, birimu okutta. Ab'ebyokwerinda mutuyambe mukole okunoonyereza nga kutuukiridde tukufunemu. Omunnayuganda amanye nti eyakola ekikolobero ku gundi yakwatibwa, oba bamusalira gwa kalabba, oba bamugoba mu Uganda n'agenda eyo mu nsi ezirimu ettima ebbibu erityo, abeereko mu nsi ez'ettima so seeno. Yensi ki kati ekyalimu ettima? Tugo n'okwatemu n'ogenda okuba muntu munna amasasi n'omutta n'omujja mu bulamu bw'ensi eno nga ggwe atalina baana, nga ggwe atalina musaayi, nga ggwe atalina bulamu. Bannanga abatemu kati nze nkimanyi muli ku TV mulamu kati baboogera tetuboogera kuba tetubamanyi ne muli babi nnyo, muli batemu, ebyo bye mukola Katonda agenda basasula, Katonda agenda bakomerera, Katonda abalaba nammwe ennaku zammwe zisembera ziggwayo. Ebyo nga nditadde ku mabbali omu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti yasitula agenda ekalangala tuzirengera zitokota tugenze baabo kalangala. Kikwekweto bwekizze temujja kuba campaign babayodde bamutadde mu nyonyi bamuzizza. Lwaki nombo ogeddeko bano bannamawulire omulimu gwenkola gwendimu gwentegeera bayoolebwa paka nakati abamu tetunnamanya wawe bali. Tugendera kusaba bannaffe ab'ebyokwerinda abali ku nsonga eyo mutuyambe tiimu z'abannamawulire abo be mulaba nti akwata kasimu ke Yesu nawulidde bagamba atalina simanya certificate simanya biki ebikwatagana ku bwannamawulire tagenda kukkirizibwa kukola ki kubanga asaka mawulire ago. Yes katukitwali nti eyo ye first warning oba ye last warning. Bano mubate buli muntu bwe ntunuulira eggwanga Uganda buli muntu kati anoonya kalimu wa waafunira. Abaana bano bemulaba abakwasa obusimusimu basoma mawulire baweereza za application zaabwe mu zi companies ezo ze mugamba ze balina okubeeramu naye tezinnabaanukula kubawa mirimu. Kati oli akwata akasimu ke nga kano n'akeera n'agenda ewali Kyagulanyi olwokuba Kyagulanyi essaawa ya leero oba President Museveni be baliko abantu nti kati ensi balaba bagala bamanyi ono ayogedde ki. Omwana bw'akwata akasimu ke n'agera ku YouTube n'atandika okuteekayo live ze abafuna ba viewers nabeera nga afuna akasente okuva ku YouTube. Kati abantu abo bali kalimu ako kwe bali akatono olw'ensonga nti embeera gye tulimu e Uganda emirimu gyaffe teginnatereera. Abaana emirimu egisinga bwe gyalookingibwa bagenda okudda ku mirimu babagoba. Abaana abasinga babadde bakola nnyo mu mabaala kati naye yanoonya waalira era wasigala ng'afuniramu bupeegi bwabwe butambule bibadde bufuna ku bayimbi nga bagenze mu bidongo bali mu bibaala. Tebukyakola ibala byaggalwa tewali we tukyakalira. Kati alaba nga alina kgenda mu bino ebirimu ebyobufuzi kuba ebikuŋŋanyira abantu abangi asigale nga runninga page yeeno asigale nga afunako akasente ku YouTube. Babakutte babaggalidde tetumanyi. Nawuliddeko oko mugeo mu nkubo mu mande bayinza okuba bagenda babaleetebwa mu makooti okusinza buli omu gyali gye bagenda gye bamukwatira oba gye bamusibira babaleete mu makooti. Naye nsaba ab'ebyokwerinda abakulira ebyokwerinda bambi mubalirizinge mubate balina abaana balina family. Muganda wange Empula cameraman wa Paper Promotions naye y'omu ku abo abakwatibwa era tusaba essaala zonna okulaba nga lirizingibwa batugamba yafunamu injury naye tetunnakakasa kuba tetumulabangako so tukyali mu byambumbu n'abalala abafunirayo obuvune ng'obwo tusaba ab'ebyokwerinda bambi amute ngenda kuba nkulekerawo kasitola wakaliyo oba tetugenda mu byamizannyo muganda wange somo gebidduka nga sinagenda mugafa ku bidduka ngenda kuba nga ate kujjukizaayo story eyaliwo ey'ensasaggeera ey'ettabbu mu corona. Baserebu bangi batukunkumuka awo emabega ddala mu byobufuzi mu bayimbi mu bannaddiini bakunkumuka bakola eggulire banna bakola eggulire 2020 on 2020 anoze ba people anoze abantu. Ngenda kusaba ate mugana wange ali ku kyuma nga sinnaba ate kubanga nyongerayo ontwaleko mu kiddako nkomewo. So kati DJ musajja tumiza sound yeah leka tunyumire the police is not around yo amanya bampita easy on easy lebe. Tubalamusizaako nnyo mwenna abalabi ba Bukedde TV mwasuze mutyano
tuli mu mwaka mpya 2021 era eno tujja kutegeeza nti ye Jabulani ya weekend esookedde ddala era nga abingi bye tugenda okutunulira ebibadde mu mwaka ebimu ku byo kwe kubeera nti omuddusi w'emisinde ayitibwa Kiputegeyi yateekawo zirikoda omuli ey'omutwalo gattako ey'N5000 nga zombi yamenya za Bekere. Jjukira nti omwaka gubadde gwa covid naye wakati mu bantu okubeera abanyiikaavu okubeera mu kubanga babadde tebakola nga buli omu ali waka emisinde egyo gyabanyumira nnyo omwana mulenzi oyo bwe yali ateekawo likoda ezo mu mwezi tujja kutegeeza ogw'omunaana naye nga ne gavumenti yakola ogwayo kubajjukira bamuwa private jet ne bamukolera ku quarantine isolation byonna buli kimu kye twali tulowooza nti tekisoboka